Kooti ya State Hall mu Kampala ebadde ekubirizibwa omulamuzi Edgar Karakire evunaanye TikToker Musana Ibrahim amanyiddwa nga Pressure 24/7 emisango ebiri egyekuusa ku kulebula omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Okusinziira ku mpaaba ya kooti, Musana Ibrahim ng'aweza egy'obukulu 28 nga mutuuze ku Asante Apartments Ekyanja mu division y'e Nakawa mu Kampala yafuna ebikwata ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga tafunye lukusa. Musana Ibrahim, alias Pressure 247, on 5th March 2026 at Asante Apartments Kyanja, Nakawa division in Kampala district, you unlawfully obtained or processed data to wit a photograph and name of General Muhoozi Kainerugaba without prior consent of the said General Muhoozi Kainerugaba. Musana Ibrahim era avunaaniddwa omusango gw'okubiri nga gwa kwogera kalebule ku General Muhoozi Kainerugaba nga kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno omwaka guno ng'asinziira ku Asante Apartments Ekyanja ng'akozesa TikTok account ye eya Pressure 24/7 yasaasaanya obubaka obukwata ku General Muhoozi Kainerugaba nga bw'atasaanidde kubeera mu yafeesi y'adumira amagye ng'era obubaka obwo butyoboola ekitiibwa kya Muhoozi n'okwonoona erinnya lye. Using a computer via TikTok account at Pressure 247, shared information about or relating to General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces of Uganda People's Defence Forces, that he is not fit to hold the office of Chief of Defence Forces, which information is likely to ridicule or degrade or demean the said General Muhoozi Kainerugaba. Musana Ibrahim amanyiddwa nga Pressure 24/7 emisango gyonna agyegaanye. Have you understood? Is it true or not? Omuwaabi wa gavumenti ategeezezza kooti ng'okunoonyereza ku misango gino bwe kukyagenda mu maaso era n'asaba omusibe asindikibwe ku alimanda. Kooti ono emusindise mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwokusatu. Musana, you have a right to apply for bail. Would you want to apply? So as soon as you get the chance to communicate to them, let them know. They can come and you see how to assist you. Otherwise, I'm going to remand you into custody until the 26th of this month, 26th of March. Musana Ibrahim guno si gwe mulundi ogusoose okutwalibwa mu kkomera ku misango bwe giti ng'era mu mwaka ogwa 2024 ono yavunaanwa mu kkooti ya Buganda Road emisango egy'okulebula Pulezidenti Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindi.